nga balesa abachina wano abachina boogera oluganda abachina ne balambula ebisaawe byonna abachina boogera oluganda ne bali comment boogera olunyankole ninga basale boogera oluganda n'olunyankole n'olusoga ninga babalese wano bavudde China mbabaziye baleeta abachina yes they visited ebisaawe byonna ne bali commentinga ku Nambole tikyo kyafadda Nambole yeetaaga overhauling Nambole yeetaaga ki ne batuuka ku Nakivubo nakivubo teyeetaagibwawo jina kivubo akyaliwo nakivubo teyeetaagibwawo nti nakivubo te batunde mu politics kubanga ne wabaawo fayo oba kiki you cannot escape that even doctors at Mulago kabakutte ngende e Mulago ati kati okutya kwa fawo kuli omukazi ono bwe yagenda yunga abasawo be Mulago kabakutte yagenda yabawaayo additional preventive measures baba kunamiza chichi chenagamba nti abawuma bavaayo Uganda Medical Society Bishop Wemityana yaleeta kano kaki nakagabira mu ddwaliro nakagerezaako n'omusawo. Where did this, if I'm the president of Uganda, let me tell the Mityana man to tell me where he bought ekkanisa eguleetya kiti nga abalala bali nga muti muyina ekkanisa eguleetya Otafire yangamba yagenda ku mukolo ne mukulu meondi wene ebintu byogera nebuuza obuzibuli luddawa Otafire yagenda buli ku muntu ateekawo abantu abo oba bo kubo oba abakola emirimu egyo gavumenti tebalumirwa omusebe kubanga ndabayo president yagamba kisanja abantu beeyiye mu luguudo n'olaba omuvubuka oyo bwadduka buwate n'atuntumuka muliro omutwe ogwo ogujjudde obubbi ne bulyoka gukyuka. President yagamba kisanja oyo abasawo bagambye nti bakozesa thermometer kit nga billion mekeza akafuru dayana kubona omukazi wakalago kuba bafulumiemu. Idi Amin yakola bwati Idi Amin kasayalaba nga abayekera bava Tanzania bagenda ekitagata. Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. ABS TV program omukulembeze w'enkino omukuna kutamala emirundi mutabani wayowaana nze nja kubuuzanga jjajjaffe agamba ki munafu nnyo anti mumukanga bambi omanyize ngira netuli abantu abo ennaku zomuga nti Brain White si mulwadde that's rubbish. Brain White mulwadde ebyaddala kubanga mwasoma psychology omuntu yenna bagererwa don't move from one extreme end of protest to the other. Omuntu amanyidde okuwaanibwa gwetaba omwana bwomukubira mu ngalo tengenera omwana naseka neyenyeenya nawaga kakati abantu agabalinga aba Brain White yamanyira kulaba ku TV agaba sente bamuwaana akolaki kati all of a sudden information kati yafuna is negative. Do you think that Brain White kati agala kulaba ku TV mbadde manyi kyosiga kyokungula? No, these are malicious people. Njagala mbawo ekyokulabiramu. Do you think nti Kintu Musoke nekiseka baali baweze emyaka 2 difference of myaka 2 Kintu Musoke nekiseka olunaku kiseka libamugoba kuba prime minister kuba vice president yatunda nedwaliro lyenaki nekiseka gundi faamu ya kiseka teriyo waliwo kabuliye. Why did Kiseka die earlier than Kintu Musoke? Kintu Musoke is still alive. Era bwe ndaba bino ebifo bye bagenda okuwa abakadde Kintu Musoke bali muwaddeko kimu automatically. Bebagala creating parliament. Kintu Musoke ne Kiseka enjawulo yaabwe eriemu nti Kintu Musoke tavanga ku mukama we mulayimulayiti. Kintu Musoke tameretinga nga ddamu. Tata wange bidandisani yejja okundaba nga ndwadde naye nga ali energetic akyalina amaanyi ge. Why? Yesigazaawo ekibiina kye n'asigala mu active politics. Special Zawandera Kazi bamukuba ne bakola ki naye bamanyi ddiro bamweyambisa
tebaali baagala okubba $1,000,000 bamukimanyi ne bamufuuwako enfuufu sente babbanzibe Kazibwe singa teyali mukwano gwe Kajimu yali alemedde e Rwanda nga bamuggalidde esisiri okuwala nga balemeddwa okusasula sente za hoteri nenge miliyoni bagibbi akasajja ka New Vision yabo olwamufuuyeeko enfuufu beerabidde ye Kazibwe yali tabamanyi nze bakazibwe abo mbeewuunye. The way Kazibwe was found as the vice president okugera nabo naye Kazibwe ekikyamuyamba nti advisor wa president Koheresi omuli omuwala omujoozi ennyo naabo baali kwagomba batya nti nze Lukwago nga nali permanent secretary nti ontwala mu education singa natema dda nkuba mataffaali waffe mu kyalo myamwevera luga nti kakati nkugamba nti abantu abo mubategeera kati Brian White kana akadde kiki ekibani mukoledde ki nga government kubanga twalaba nnyo nga ali mu Arua Brian White akunga bavubuka mune mukula bebamukuba kuwa Mike Mukula yes Brian White natula naye several times tuzabaana abo ntula nabo ne Mbuga namulwanirira nnyo eske Mbuga ne Brian White namuwandika mu akatabo ne Mbuga namuwandika mu akatabo ne mbaga nti Yesu yakoze ensobi ababbi abali mu Yesu basobi bani ne mbaga nti mukoze ensobi mu nsi yonna bw'oba onoonya wa research simulation tulina kye tuyita primitive capitalism. Primitive capitalism Abangereza abo batandika primitive capitalism ba revolution yava mu ttaka abasenze nga babatulugunya ba landlords baali bamanyi nnyo Bungereza mu mwaka gwa 2000 AD nga bananyini ttaka bamaanyi nnyo bo kabaka bwe yabanga kabaka Bungereza bwe yabanga agenda ku lutalo nga bo be baleeta amagye kyovulaba nti Abaganda baagana kye bayita chata kiva mu Magana Chata. Magana Chata abaami mu 2000 AD Bungereza mu England bakola endagaano ne kabaka ne bamuggyako obuyinza kyovulaba no baabuuzanga nti chata kyeki. Chata is a chamber above the other badde tukoma ku district taddewo region but it had this connotation ey'Ebungereza eyajjako kabaka ki obuyinza kakati bannannyini ttaka bwe bafuna amaanyi ne kabaka be bamufuga ne bafuga bubi abasenze ne bakola kye tuyita the black revolt abasenze ne beekolamu omulimu ne begugunga sinalabayo nsi yonna etereeza bya ttaka nga terina lipo era zimbuga nti bino Museveni byakola kati bino Madam Betty Kamya byagamba nti bagenda okuddaabulula ensonga z'ettaka. The law on land is adequate, but the mafias violate the law. I've never seen a country where land has been solved amicably. I've read history, I'm knowledgeable, I've not come across where land problems can be solved amicably. Myaka 20 bakatuusamu obwairo kumpi emirundi 2. President yateekawo nga Bunyoro Fund where Abaganda landlords abalina ettaka Bunyoro babakompasating. Mu Buganda bakigaana why omusenze alowooza nti ye musenze was born okubeera bwati bakkiriza ffe tuli bakopi amunoti emukopi amwe mulangira by intelligence era Abafalansa be baleeta ekigambo ekyo gentleman is an equivalent to prince. Kakati nkugamba nti mu 2000 AD bannannyini ttaka baabonyabonya abasenze nga bataddewo industrial revolution abantu batandisa amagundi mu bibuga amakolero kati nga tebalina mani power abantu ne batandika okudduka mu byalo bagende mu bibuga bakole mu makolero bannannyini ttaka ne baleeta etteeka omusenze gw'okwata omulundi ogusooka mutemeko omukono bw'omukwata ogwokubiri nga adduka tegenda mu kibuga ava ku ttaka lyo where they were working as serfs mutemu omukono ogwokubiri emikono ebiri cwe bw'omukwata ogwokusatu mutte abasenze n'okwata lipo ani atusinga obungi
bananye ettaka ku masengere ya Bungere, bananye ettaka konna engalabi ne bazifujja mu byalo ne bazitwala ku masengere. Kakati ku masengere we baatuulira ne ba representatives ababasenze, they agreed as follows. One, when one of us dies, we don't cultivate. Munnaffe omu bw'afa tetulima. Kale kyewunye ne mu Buganda tetulima. Era Omuganda akugamba nti kakati ngaze olutwetwe ya pusi kati Abaganda nkaffe ono nina omutwe ku mulingo akuba empala n'akuba essaaga byakodda. Bw'alifa Omuganda kanti omuntu gw'obadde toyagala bw'afa okwata akakumbi n'olimirako emabega w'oluggi naye tovaayo public kulaba. You present as if you are mourning. Okwatako akakumbi akasimo n'olimirako emabega w'oluggi n'okola katimnomanya nti oyo agenze nti oyo pusi agenze nkyakunyonyola mu mupa. Kakati abasenze bwe beekolamu black vote ne bakkiriza nti omusenze lwafa tetulima ngono Buganda. Yes. Olwa Sande tuba Katonda waffe tetulima. Era ng'ona abakkirize babeera. Ekyokusatu abasenze abalina ku ssente twegule. Mbeere nga mufuna bannannyini. Bannannyini ttaka bonna bali ku masengere babadde mu byalo. Lyakuleme ne yajjawo black vote. Kakati as a result, many people be baali bakuumidde mu byalo nga basafs bakulugguka ne balagawa mu bibuga. As a result, that big chunks of land that were left there unoccupied. Baatulirako endiga. This is what we call the fencing system in England in 100, 200 AD. The landlords, instead of okulunda abantu, baatandika okulunda endiga for wool. Kati abasenze abadduka mu byalo wasigalayo abalina ku ssente abaguza ettaka wasigalayo ki. That's why you see nti mwanga amawanga nga Bongeza ani only 3% yerima bano baalaga luddawa mu bibuga. Kati bwe batuuka mu bibuga ne babakolera etteeka nayo lyali ne ku City Council mweriri. Etteeka eryatandika mu Bungereza mu 1000 AD mu City Council mweriri olwaliyita the vagabond law. Because they wanted everybody in the city to have a job to work. Loitering in the city was punishable. Ne bakifuula vagabond law. Kati Omuganda akuga nti bamukutte vagalanda. Muti mukimanyi. Vagabond Omuganda yakikyusa. That's why Abangereza bwe bajja wano baagaba ettaka. Ne bagabira abaami kye baali bafunye ewaabwe mu 1200 AD. Kakati Abangereza bamala okukola industrial revolution. Ne bamala okumanya materials zinaavaawa ne bajja bazuula ebirombe bya golodi mu Latin America. Bagenda okulaba nga ba Red Indians abali mu Latin America banafu nga bafa buli myezi 6. Abangereza ne bakumawo ne bagenda mu Ireland bazungu bannaabwe kuba bakatuliki ne babatwala mu birombe nga nabo bafa buli myezi 6. This is why up to today Ireland is depopulated. Kati bategeera nti n'abazungu bannaabwe Abairish nabo bafa mangu kwe kujja ewaffe ne bakima abadduba n'abatwala Atlantic Gold Slave Trade. Kati ne basima ebirombe n'abikwata. Kati abazungu baagenda India ne basanga nga Abayindi bwe bafa abagagga golodi bamuleka mu mizikiti. Abazungu ababbi bakola kati mizikiti ya Buyindi golodi ne bamutwala. Abayindi abazungu batunulya China Abangereza 1948 the Anglo-Chinese Opium War. Batunulya Abachina nga tewali kye balina. So nga Napoleon yabaga nti China is a sleeping giant, the day to wake up the world will tremble. Mu 1888 kale ekikwewunyisa Abachina be bazuula gunpowder Obuganga. Naye ate Abangereza ne babuteeka mu mmundu. Ne babuteeka mu nkola. Kakati Abangereza kye baakola baatuulya Abachina nga tewali kye basobola kugula baavu. Baabanywesa enjagalwa mpaka. Ne bateekawo akazinga makaawo kaali kapotibo ng'Omungereza anywesa
oyina okugula enjagala wampaka cannabis nga baba balinywesa cannabis abachina ne beerwanako lwe lutalo lw'enjaga the 1848 opium banoonya ki sente plunder but eventually these people went and became capitalists. That's why I've written my book to the mafias from primitive capitalism, from primitive accumulation of wealth to capitalism. Abasajja bano ababbi bagagga nnyo tewali muntu atalina millions of dollars kikumi ku account naye they are commissioning agents. The Europeans abangereza bazimba bungereza ewaabwe using plunder. Tuyina omusajja bamwita Sadrake yali mubbi wa ku mmeeri nga kuba emmeeri z'abanene azibba yaddayo ebungereza n'emiti gya golodi 10,000 n'amusimbirawo obwassa mubbi olw'omulimu gwakoze. Yes, Sadrake. Kakati tukubuuza olwaleero mu modern times what's the social finance if you want to develop a country? One, ancestral wealth. Enzalirano. It must be converted into liquid form mu developing. Tuyina ettaka nange kitanga ebaleka jiika 7 mu nkaaga. Kaddayo okoddeddira. Anza busente nabaleka nange yeyagamba yetajja kukwata ku gundi nze nemugampaako ebyange mbitwale nze mupeemu sente ye jjajjange yagaba nataka kitaffe n'alitukuumira nze nzimbe ekizimbe ekaliisiro mirundi building kalina 20 kubanga buli ekibi society family yammwe kukona. If your father at that time yalina Mercedes Benz nga muyina ettaka today nga tulina mmotoka kati gwe family yammwe yakona eyange edduka jjajjange yagaba nettaka olw'omusingi guli omugumu gwalina kitange n'alirekawo kaakati nze ate kitange ye yali tatunda salaba taata wange avuga mmotoka era saagyozaako kakati teri kika kya mmotoka kisobola kugula ekitegeeza eyo bagiyita family transformation. Ate mutaani wange ayinza okugula emmeeri oba ennyonyi oba omuzzukulu kuba tetunafunamu setback ate tulinamu kabbe mugenda bugenzi maaso tetulinamu kabbe temutya nti waliwo ekiyinza okukyeka emikono baginyige mmotoka yaabwe ate waliyoki abaserikale nina okukuumibwa mu senior citizen every government that comes to power must protect me have the blame. Gwe osubira nti buli gavumenti eyinza okuddako erina okuwa obukuumi. I'm not a criminal, why should I run away? I have the brain, everybody needs me. Do you think it anytime tusobola okufuna gavumenti endala? There is no rise and rise. Kakati kyembagamba ti mu kiseera kino tulina ssente za busika ng'ez'aba Queen. Era bwe tuba tusoma akatabo the Forbes Book of Records omuli abagagga Queen taliimu, kabaka wa Saudi taliimu, mulimu ba Bill Gates abeekolera ssente abeekoledde yaabwe tubalabe bagagga. Kati bano ababbi bonna bano abafeera abaleese abaana baabwe abo si bagagga. Buli mwana buli avudde ew'omugagga buli minisita aleese omwana mumuba akalulu addeyo yeebake gwe kitaawa bbye. Kakati mwe mwali badde muli estate temwali ze mu bino byaffe bino byabanaku mwali badde muli estate busa kasooli talina gy'alaga mwe mwali badde mulina obuuma obusa kasooli naye ate kasooli bumutwala Southern Sudan ate mwe basooka okusasula omunaku tasasulwa kampuni zonna ezisasulwa ezimu tezawaayo kasooli. Oba kino bakikola kuleeta abaana baabwe gezaako okubenywereza mu kintu obugagga bwabwe kuba batutya omuntu kakankubuli omutamivu afuse mu mpale tasitukawo ne bamugana tukyuse entebe. Kakati bano obuppi bwabwe balowooza selfishly they are the only people who can protect their wealth. Obugagga obujja mu kutigomya bantu. Ekyokubiri obugagga toyina bwogaggawaziza yegaggawaziza yeka. Kakati tekankubuuza nze nyinza okuva ku Museveni. He found me when I had a diploma, educated me at the university. Nakuwa bachelors. Nampa a bond, a printing press. He's considering to give me 2 more modern printing. Mzee yakuwa ebyuma. Oyali mu parliament yali Scotland wali yagenda nasoma Scotland baliyo basoma basatu abaana bange basomedde ku gundi sente za state house kati Museveni mwagaza kati gofunye omukisa tusobola kumuvaako naye waata batagufunye nga oba abanyigirizibwa olabye yali ku piika apo nga kuliko omulambo dereva akaaba dereva takaba kuba tamanyi ali mu kofi
n'abazanya matatu tebayimiriramu bagenda mu maaso kubanga nze nkabira ali mu confidence mumanyi kakati gwe watewafuna nze tebinkwatako nze nafunamu that's why nti sitya babrian white bano basemwanga baani mwale mubayamba. Where do you get money these days? Through World Bank and IMF. Ezirika amagoba. 2, you can only get money ngeza abakabaka Saudi ngaba nzibabbi bazitya ziri ku account babalante amagana buli nte 10 mulimu ekide buli nte 10 mulimu ekide. Have you developed nuni yomu yagina enyama akola tali businessman buli omuwana omulaba wonna enoni natigomya bantu president yajogedde konti ya pay anti Uganda nti emputa we are differ with Museveni. We are not talking about protecting the lake naffe tukimanyi nimbula enyanja bagikuuma naye enuni ani agitwala lwaki enuni omuvubi tagifunamu enuni emputa yonna mu Uganda enuni ejja bagijjeemu yani muli agiterera linga ate etakimanyi tebuli enuni bagiwandika olunaku lumu ajja kutundibwa ebibe byonna asasule batasasula. There is no rise and rise. We are not talking about mulimba nti we are talking about enuni. No, who tendered that enuni? Ndi ku buli mwalo kwonna enuni alikagitwala kyewunyisa okubanga n'abavubi abagikuba bo bakyali ku nyanja mumuwandiike buli lunaku enuni mmeka oyo gitunda olunaku lumu alibeerako kabangali abavubi bo bakyaliyo ku nyanja. Kakati you see what I tell you n'abo abavubi nga babampadde mbakutereereza. If the president is pondering how to help private teachers abavubi twalige nti enyeje tugenda gisibira emigundi mmeka ebbanga oba myaka zisibwa kati twalayo nganzi nga tugenda kusiba ennyanja nsooka kuwandika abavubi abali ku nyanja abasiru ne badduka nemanya nina abavubi bameka 15 mubadde mukola sente mmeka mbadde emitwalo 10 buli mwezi tebayalinnya ennyanja okusobola okuavoidinga obuzibu obuyinza okubalukawo. What do the Congolese want? Kambabulize abantu kibadde tabamanyi abazungu tebagala byannyanja bikulu abazungu bagala byannyanja bikulu kati bagamba nti kati bagamba ennyanja bagisibe byannyanja bikule kati kwe bikulu babitwala wa export market. Omukongo tayagala byannyanja bito from Lake Victoria. Omukongo alya byannyanja bito singa wagenda ke Juba walira bintu iri misota Lake River Congo terimu byannyanja Lake Victoria yirimu ebyennyanja. Kakati njagala nkubule singa bali balina plan etali yababbi nga yugeke mwana kiyo nekugamba nti oli akola ebidiba bye bwamala okukola ebidiba bye abali venyo solite bajja bivube basibe siiru ku mmotoka ye bagisumululira ku boda ya Congo n'ayingira. Mukimanyi nti embuzi ento abayina embuzi ba farmers oba ente ento mukimanyi nti ennyana bazigula mu mahoteli ag'ebbeeyi abazungu yennyama gye balya obuyana alina kyewuunyo n'omuganda alina omuwala we nga yafumbiddwa nga mbeerera bamuwa akabuzi ka lunaku lumu ate nga temuli munnyo ke kalina vitamin akabuzi akubonako kuba kyali badde ku maaso embuzi ennyama y'embuzi yegula omukazi mu kibbo ate omuwala afumbiddwa nga mbeerera mama we bamuwa akabuzi kato ate akalya yekka kuba anti abaganda embeerera bagikola abaganda bamutuuza mu ddagala omuwala n'afuuka mbeerera naye abaana bonna bazaala bafa. You can cheat. The medicine is there. Kakati kyengamba nti ba Brian White abo basemwanga baani mu abaluzinga. The only survivor is Mbuga. Sinki Mbuga parentage. Obana bayiwawo nnyo. Obana bayiwayo nnyo mubiri. Mwali bayambye. Kakati singa kitayi wa Bad Black yina amagezi getulina. Ngoyina muwala wakula n'abazungu. Bad Black yalizi mujjemu. Namukolera faamu namuzimbira ennyumba z'abapangisa. Negolola namuga nti golola oyina okukola w'emizigo 10 kati okyali mwana muto bali bakwagala bakuba ebiyiso naye okimanyi nti ojja kubeera mu myaka egy'obukadde ng'eddagala tosobola ddegula nga buli wamu wakuluma
ngaweddeyo omanyi nti omuzanyi bamukuba ekiiso n'asamba omupiira n'agumalawo selfishness naye omanyi ekigere ekyo nti ku natural kikuluma mukimanyi nti kati abamerika tebakyakuba bikonde omuntu yenna bakubye ebikonde you suffer in old age ogweddalu naba ali kakati mwe temwayamba baana bano instead of fighting Brian White you would tell him oyina foundation Brian White foundation you have the potential olina kakati what do you do gwejja kutuswaza no let us give you foundation eraninga etya foundation eraninge mu makuba amatuufu nga tulina certain percentage gyodonatinga kuba yabayina where was he getting this money government iruda ku Brian White olunaku lwaleero kyenkubuulira nti Brian White yagenda ngewa president n'amugamba nti omanyi bwe kyekibi kye bakola oyinza okugenda n'omuntu wa president agamba nti bakuwa $2 million nanga muzeyinja zimu ate ng'alimba kakati Brian White bwe yagenda ngewa president nga yetasabaayo sente bujinga ekibadde kimukubye ennaku zino president yali ali ku TV n'alaba eyanga pastor omanyi bujingo ayina enkola bapasita gye batatunuulira bujinga asoma bayibuli n'agiteeka mu current politics n'omuntu ayagala Museveni mu kyaki ya bujinga agendamu mainly Gundi kati president looked at him n'abagamba nti I want to see that younger Gundi pastor bujingo ne bamutwala what do you want you younger pastor what do you want bujingo n'amugamba nti njagala ekintu eki kimu njagala ojolambula ekyaki yange kuba nze nali mwana muto ng'owamba nkulidde muki nakalema yali alemeseza Museveni ekijjukira essaawa 2:00 ti I have to visit the church of this younger pastor era nakalema yamugamba nti eddakiika 2 Museveni yasaba katebe n'atuula why when bujingo went to state house teyasaba sente toddayo atasabye sente toddayo this is why nti bakusasira bakyalina amaanyi gali kusasira yafumbirwa n'afiirwa embeerera baali bamwagala kubba wali kati kusasira tebakyamubbiramu yafuuka mukozi wa state house mukwano gwo bebekulu irudawo so babikulu gye taipu yange mugezi afumbirwa naye asigala mbeerera kati nze nakugamba oyinza okugenda okinanga olimbeera yes have remained a virgin politically wali wankubira esimu taliyo nze teriyo mpagira omuntu ogwo that's why nze nali mbatunulidde bwenti nga ku social media ebyo siriiko kuli kansinzaako abantu bagoberera bangi kuli kansinzaako abantu otambuza people know this man is honest muntu wa Museveni kasajja ka Museveni yes naye seti kamikugu abaganda bakugamba nti yawula omugugu ne mandu mutemukitegeera omugugu biba bintu bya family bigenda for centuries kuba mulimu endeku oba mulimu ekyo oba mulimu ki kakati ogwo omugugu tegwogera sirubaale emandu eyogera tiyawula omugugu n'emandu omuntu alina omugugu katalaba balabaga nti ng'ogenda kuwangatto owengatto takuba nsimbi owengatto aba ne basale bisole by'engatto akutuuza wali nakanyugira bwati ye waalagulira ye w'engatto ate ono w'ensimbi ow'omweso mulala so you use these Gundi Gundi kakati nga Bishop Gundi Bishop Kiganda yayambadde ekutiya musambwa baguyita bamweyana emukubi wa ddiiru bamweyana musambwa baguyita bamweyana bw'oba olina ddiiru gy'ogenda okukola n'oloota omulalu ekiro nga akanyugira amayinja togendayo bw'oba ogenda kugenda ku muka musajja n'oloota oyo bamweyana ng'akuba amayinja ng'omulalu akuba amayinja you don't go kakati bamweyana atambulira mu kutiya gye bayita emmando eyabamweyana yanywa walagi n'enjaga ne kasasi kale era olaba nti bano abanywa enjaga babako bamweyana bamweyana ye bw'omutabulira walagi we omuteeramu enjaga ne kasasiro kuba mulalu kati nze ennyondo yange yakiwanuka baladdu kiwanuka akayigula enkuba kaganze ne kayigula bifaanagana olina kiwanuka yakwanulira ebinene kiwanuka ye waladdu ensimbo yange yaladdu era ebeerawo wano tevaawo kakati bamweyana nekiwanuka bonna babayita balalu naye ye bamweyana mukukutula ddiiru
abana abasajja abafuna ensimbi yayambala kutiya kati tusoke tudegati kuneko mu sector omuntu asobola kukola okutereeza bamweya nawe wabanga amulina ani bamweyana bamuwanjaga ne kasasiro ne walaki period n'okwambala ekkutiya bamweyana atabule mu kkutiya most of these people kambabulire nze mu myaka gyange egy'obukadde sinda because kali kyanjimanyi emirundi wesamira nasoma byonna no I know I'm informed nyiza okuba nze nga nakoleza esabo tewali ansinza sente bwe nga nti nkoze kyaki yabalokole tewali olwani ab'omukongozi tewali ansinza sente because it is psychological bwongo ebintu byonna bya psychology. That's why I took my 2 children to study psychology era ningamba abaprofessor ba psychology nti me recently I learned there is a professor gwenkuba mutambi bwange nti professor oyo musajja mulungi nnyo naye banga nti yakolera president psychology kokundi oba anyeze oba akoze eki. He is a professor of psychology as you abuse psychology yakukukamu ekyo kukukamu ekyo era yatuwonyeza yaprevailinze over bano ababbi ababadde bagenda okubba sente za leya ebiriyoni 8 Museveni yatadde mu 108 kinana badde bakimpi musajja n'abagamba nze bwe muzibba siri paati kubanga mumwagala kusuula Museveni mugambe mutende mwagala kumwagira Museveni ng'ate sente muzibbi ezo yaziwonyeza. Lwaki buli kimu kikulemberwa bubbe mu Uganda ate nga n'ababbe anti mafiya teera kyefiirwa kakati kamaliriza nakiri nti we lost. Are we going to plunder? Mwagende Congo babakwatirayo. Do you know how much money we are going to pay to Congo? Kuba mwakola ensobi. Bwe twagende Congo Diamond yagwe bbeeyi kubanga ffe twayiwa ku market tuyiwa ku market abazungu ne baga nti mulimu amacha muno. Do you know that 3,000 British troops bali Sierra Leone lwa Diamond? The president wa Sierra Leone tasobola kulinnya ku Diamond gundi kuba baddugavu batumanyi. Kakati waliwo eyo soyi bayitayo kisiita. Ekisiita balwanira mines. Mine omusajja mutaka ali wano fugitive yadduka okuva ewaabwe yali asula government. But Uganda being what it is, I don't know why. Nti nabo batusoma history. Owekyalani yali akulira abakadzi bamukwatira Entebbe. So even this taxman refugee is here. Kati yakula shares ekisiita. Bwazigula ne baganda. Apende nampita ne muwamagezi. Ne muganda nti tojja kujja mu migundi miro police eve mungevaamu eti. Kakati kasaba agamba omulamuzi wawiiki atalinyanga nayo yagamba nti miro police ate eve mu minuro ate bateekemu ki. How can the mineral police leave mineral? Mineral police. How was it constituted? Eve mu byobugagga ate evaamu eti mineral police. Yes. Kakati yeki kasaba awulyanga abalamuzi baluwuliriza atalinyanga nayo mu kirombe abaali 15,000 bali mutwalo. Kati ani ayina tiya gasa asobola okubafuumulamu omutwalo gw'abantu. Ekitegeeza ate omulamuzi bye yakola because balya sente without assessing the situation teyalinnyayo. Kakati gamba, how are you going to accumulate capital? This is why countries have become liberal. Kenya balemera Kabuga muyalemera Kabuga muyinalemera Mukahabyarimana bajja omukwata banywe nagambo bakwata. Why? Kabuga and Agatha Habyarimana invested heavily in Kenya. Mutabani wa gundi wa Banda Junior naye sente yaseeka Kenya. Interpol yagende Kenya mukwate bamugamba babagamba mutu wekifaananyi kyaffe tetumumanyi. Countries cannot send you back to your origin nga bwe investinga wa. Nigeria kasamukwata mu Nigeria omumugagga ne mumujjako sente. Nigeria egalimba seyamu. Because the Nigerian government has a policy nti buli bakwata ku Nigeria oyo kitegeeza lwaki mubawalana lwabugagga. Nigerians are hard working. Why? To be in a country of 150 million people, a poor country, Nigeria is poor, mafuta babba mabbe. 30% of the Nigerian oil, bamajebe bajiba. Mukulu mirundi. Kakati bakulaini white, mwaba fiirwa. Ekiri Nigeria okulaba nga bakuma abagagga ko nga twega abagagga babaddewo n'ebisebe ebyenjawulo balina amakolero babasanyaawo. Mubutu yakugamba nti abakuuma ku border aba immigration must help somebody abye emmotoka mu neighboring countries. Rwanda yatundako emmwanyi nga terima mmwanyi. Abantu ababa baleese ebintu okuva emitala w'amayanja okubireeta mu Uganda tubasiba. Yanti yekubuulira nti it cannot be a policy
an official policy naye yiso yo yasiteekangawo basubirization of yiso kati kankubuulire nze abaana abange e Rwanda mu ssomero baawonamu baayokya essomo ly'ebuddu abange tebabakwatako abanga babajja mu kisulo kye bagenda okwokya ne balibaminja batta n'omwana omuliri bakwata owa movit allegedly nti alina kyamanyi kubanga factory owa movit bwe basiba omusajja yali omukulu w'essomero ly'ebuddo owa movit yatwala ekizimbe kye nakimugula ku ddondolo ti the whole thing was intended to burn the school, implicate the headmaster bamusiba mujjeko ki kakati kaka yakwata bakwata oyo omusajja wa movit 3 months in prison ngasibiddwa the same allegation kaka navayo ne first year. Our file is over. It's now DPP. Where do you find Yiso making a file? Yiso tesobola. Yiso tebalibwa mu department zikola file. That's why whenever they want to arrest a soldier, baita ono mukazi wa side, what is a failure. Naye ina faction mu mafia mu wage. Nacho gamanti failure. Is a failure. Akulo is a failure. The president yachimanyi is being considered for a foreign job. Agende ku embassy. Naye mukazi watu is a victim ba mafia bamuwamba. Kakati kyenkubuulira nti bwe mulowooza mwene mulowooza nti mujja kukwata ba Brian White mubaliyeko sente ojja kukwata wa Movit mbu yabawa billion nya bugendo buze Sebowa Mboke the spokesperson we umubuze how did this case end kaka tubuli why did kaka investigate this case involving allegation of murder na muteka mu safe house? Why didn't he hand him over to DPP's office? And if really Kaka made a file on this Moviti man, how come that the file has not reached the DPP's office? Is it moving on a snail, a tortoise? Kalisoliso government I read the Oakland living Tunge. Institution bazo wamva muliago nja twamuwenyi. Unabanze na bagenda bagamba nti werezo obugagga online. Nengena mu office yawe yennyini. Ne muwala wange. Kubana mugamba nti mujja bajja parliament naganye and that go stable nagenda naye ne bampa office mu office ya gigi ne biteka ko bugagga bwange bonna ne motoka y'omuzimu gwa kitange Benz ye nabulira omuzimu ne ngiteeka mbye bugagga byo ekyo nakyo waba waise 2 months nga beerabidde. Mr. Mirundi, did you submit your assets on the yes? Well, it is missing. Can you come and help us? You are stupid, you are an idiot, and not come. Lwaji bali bagamba nti bibuzeeko. Tumwebaza akolaganye nabo nze kasanalaba online ne manyo tumwebaze yali mutumwebaze yadde yambisa office ya Mulyagonja. Kyobola Mulyagonja yiva mututte mu court of appeal waba mafia. By the way, naye ono mukazi bagemeire bwe bakola ebigezo nga nerokutana wali who had embarrassed her mu chembazizi baba gamba nti mujje mukole ebigezo ebyabalamuzi omukazi yabasinga 78%. Challenge me lizasira mwenzi balike waliwo mulamuzi yafuna 45% yagwa. Is a judge now. Mbani mbamalawu sigenda muzaga diuza ono omukazi ye bamusuula waliwo yadda kufamu ye naga nti etajja genda nakalema nakwe mukube nkasuuleyo mukira bamugemera omuvuko yo nkasuuleyo ngayogera ateme naye bamukyawa nnyo sijja mwongerako omuntu katonda bwakuwa enjovu tosaana kwongerako ate malaria ensi yamukyawa nnyo sikyamukubbanga bayinza okukuba ne bamutta neyekwasa naye ngaate ensi yemukyawadde ekyamazima akade katwala kantindiko tugendako mu nsonga z'ebyobufuzi ngenza okulaba akabonero ka National Unity platform kebatongoza ng'ekibiina kyabwe ekya Bobi Wine ekipya ate ndaba nawe olesema yabwe walabidde ku Bobi yabwe kitegeeza okujja kunga oli musiru kitegeeza gye twagikola nga bate tugitulaga yaffi ate bagikoze eggulu gisumululugira ku mirundi tabanga omwana abataddeko akati gisumululugirabe eyo yaba yeyasoose kwata ekintu kyo mukulu mirundi Bobi kino kiyakoze kimuteeka mu nsonga z'ebifuzi ebigenda maaso mu ggwanga gwe sekano oli alengera ewala kakati ambuleera yali yabinaayisa ne bagiyuza
Umbrella. Bobby Wine rang me yesterday. Yakubide Kasimu. I'm going to have launched a political party. Muga, congratulations. In my opinion, your biggest challenge is to avoid racism and Sebagalaism. And it's like TD. Was it TD? Something violence. Like the biggest challenge of Bobby Wine. Poikwawala, ebyabesige, okutuwaka, n'ebya Sebagala. Sebagala singa mu nsi ez'amaanyi gyali badde mu zoo, singa Sebagala ali mu zoo. Omusajja Sebagala. Sebagala would be locked in a zoo. Why? Why do you say that? Australia eriyo human zoo. Kubanga mbabuulire, Sebagala yagamba abantu nti yasoma, n'attisa Abaganda kubi ku UNEP. N'avaayo n'omutwe gwe n'agamba nti saasoma. Gavumenti nekwata ssente n'ezimuwa ne Bukenya ne bazibba. Sebagala tiyasoma. Bwe yakomawo Sebagala yagira mu kyambalo kya Muganda. Yagira mu kyambalo kya Muganda. Muganda wange ni omusomesa. Olw'okutegeera bw'abantu bo ne balowooza mbu diguli kyambalo. Nafuna gown. Sebagala defied orders from the traffic police nti yetaweebwa biragiro. Ole yasabala Abaganda 10 ne bafa. Abaganda 10 endiga za Uganda zafa nga zeera oluguudo lw'Ejjinja Mbubeesi yagenda yonkya. Ayoleza baweema Abaganda when you send Musinga Basoga Amagezi. Did you see Basoga boys sweeping towards Mavira to meet in Mavira? The Baganda boys who are sweeping the main wound, the Ginger Road, Mbubeesi yagenda tuyita mwencha. Dibeera ssanyu nakuwaka. Motoka yabatta. Lyali ssanyu. Wali wakapande gundi atuwaka. Mimi atuwaka. Besigye yatuuka entebe essaawa 2 n'atuuka ewa kitaawe essaawa 3 ez'ekiro nga baasamye ku luguudo. Pulezidenti Museveni yali ayina gy'alaga ebweru ne bamugamba yita mu helicopter yayita ku ttaka basinkana Kisubi. Where is Sebagala now? Akomawo. The biggest enemy of Bobby Wine is Sebagala. Sebagala yava mu gundi, yava mu TDA ng'amaze gisuula. He was allowed to address an NRM delegates conference where he boasted to bantu byeyo. If they sent you okusuula TDA, have they not sending you to okusuula gundi? Chase him away. You just politics, we should have rejects. Oba, yes. We should have political rejects. This is not a church. Politics is not a church where you can allow everyone to go. No, Sebagala, you are humanism. Sebagala needs to be put in a humanism. I think Banansi bade bagamba nti akomewo even yagamba China-lize Uganda even Kampala. Where I give Bobby Wine 90%. One. Bobby Wine is in a mulaba. Mugezi oba. Zena soko mulaba. Sure kyogera. Bobby Wine nengenda ewaabwe nimbagamba waliwo amafiina waliwo yalibawe mu kiseera ekyo netwogera akadaala kasanalaba oyo omusajja ng'afukamidde abantu ne mukazi we nemmanya ali disparate. Why should I kneel before the voters? Me, to reduce myself to a kid. Twegayirira. Tekiriyo. Omuntu yenna kasaakulaba nti wa disparate. Kankubuulire. Mulimu abakazi abatazadde. Naye agendewo omusamize n'amuga nti eddagala nze ndigaba. Omusamize ng'agaba eddagala. Bwe yaligabira ku kyaliteeka ku kikummindi. Naye omukazi agamba oba Katonda teyantonda kuzaala naye sijja kuzanyirwako basamize. I cannot kneel before voters. Is an indication of desperation. Sikisobola. So ne Bobby ayinga je position nzemu. Bwe nayogera ku kadaala nembaga nti abeena mu ekibakola obubi mutya nnyo, which is true. Abaana ba boda bana baterrorizing ekyalo. Lwaki batenya ba ate bwe bagenda ku poliisi abeena mu basiba. Ate abali violent bavaayo. Besigye bahuliganizi bakuba emmotoka zaffe eza takisi 40 ana olumwe jazisasula wanudde tujja muvunaana naye nga bifaananyi bwe tubiriyo aba Besigye
Nataasa omwana wa NRM nga bava Kololo nga bamukuba yamadde t-shirt ye ali ku bodaboda bawerekera Lukwago nenjisiba nembaga ndabaddamu omugoba kumukuba essasi nebaga nti keeko akasajja keeko bonna ne beesasa nemperekera omuwala paka nateete nendaga ewange be baana b'omukazi ow'empeta ate be bagaana okuzanyira mu lujja abeddalimu tebakola fujjo. That's why NRM tesobola political parties. A political party will move on intimidation. Political parties zikozesa nnyo social organization okuyimba ennyimba. Political parties ziraga obungi bw'abantu. NRM waliwo lale NRM, can I describe the NRM lale? Kuliko omubbi wa tent. Oyaleeta obutebe. Kuliko omubbi w'obutebe. Kuliko omubbi w'amazzi. Where do you find a political rally where you find the people seated? That's why ebifano by'abamu NRM. So badde manyi bino babikola lwakwagala kibiina kyabwe. Bikuba biraga baana bato abatudde mu maaso. Museveni alina baana bato. There is no way a political party during a campaign can have tents, can have chairs, can have bottled water. Badde manyi babikola lwakwagala kubayina ekibiina kyabwe. This is why ntirale ya Museveni emalawo 5 billion Bobi Wine sente azikozesa eggwanga lyonna kubanga yitayira ababbi. Kakati nabagamba budget bagigeza era abaana nabaga nti Bobi Wine mu politics you must have luck. Amakisa Napoleon bwe yabanga agenda okulonda bakamandazi be Bonaparte yamanyanga mikisa gyabwe. Are you lucky? Katumba amala takubwanga sasi muki naye alwanye entalo mmeka. Is a lucky man. Katumba amala Museveni is a lucky man. Nti yagenda mu nseke emyaka 5 Bokero ne beekyanga ne muwange ne bajjako obwete wedera byeyo liberation y'emyaka 5 yogereyo mu history bamandira bavayo bonna bakumukumusa. Museveni's liberation yali short because he's a lucky man. Very lucky. Luck determines besi yetaina mikisa. Semugeri taina mikisa jabi abufuzi. Maybe this way. Kakati ono mwana ine mikisa. Political ina political luck. If you underestimate him, the boy has political luck. Why? Nalaba mukyala njuba mukazi mukadde. Yagamba sisobola kuwagira musajja oyo. Kubanga oyo sitenda Sebalu. Mu election njuba bwe yamuwangula yababwabira up to the East African Court of Appeal ngono mwana bwabakoze oyo mwana yalina sente omwana oyo yalina sente zituuka mu East African Court abwabire Museveni emyaka 75 have we surrendered our sovereignty to Arusha. Abantu ba Museveni bennyini bebawa omwana oyo sente nze we namutegeerera yali anirizeeko nti ampaabire mu kooti nebaga ave kugundire gundi omutegeere nti omwana sponsored by mafias bagala atonejje n'agende bagala baani bagende nga Museveni kye bamukola ku handshake nti emisango gyonna egya oira yino giwolezebwa Bungereza naye tule yegatta obwegasse n'ababbi bawano n'abawa ne sente ne bagenda e Bugereza n'abafumbi ba China nabaki vanudde mujja zisasula anti akolo yagenda. Where do you find a present gift given to you by the Uganda Revenue Authority? President bwe yampa ekyuma kya billion 3 nagenda mu Revenue Authority be bakimpa oba nakyo be yazimba. Why didn't you get a medal? Eyo handshake tujja kuvayo balukutana ate bayina ebizimbe tubitunde nga balaba bwe omuntu okumwebaza kikyamu. Presidential handshake you get a medal, not money. How can you be paid by Uganda Revenue Authority? Balukutana kubayigola ebizimbe tubitwale Berlin. Endulu zivuge kakati nkugamba oyo omwana njuba yali agala mwana oyo njuba yakwata n'oyo omwana namutambuza amalalo gabba. President namwita namuga mwenyina zinjuba kiki namuga nti olugoye olwange lwenina bwe lubanga lugudde mu ttaka naye yazika ku muliraano naye yazise luli lwagwa ne bagende wa mukyala njuba ne bajjayo muwala we kati yafa. President n'agenda ne bamujjayo ne bamuga nti yeesimbyewo. I think the president later found out nti olini bwaba disqualified nga talina academic papers nga azirina yaddako. NRM should change this. Bwobanga wagwa nga kooti ekugjeeyo, let us go back to the kamyufu kabawule. Oyinza okuba wayitiye mu bubbi, oyinza okuba nga wayitiye mu general election
kakati oyo omusajja sitenda Sebalu yali talina waayitiramu era nze bwe namala okwogera kadala abavuka bambita ne baŋŋamba gwe mirundi tetwagala kuswaliza wano todda mba ndi awo nga ono Kiyimba bawaama amafiina yali bamama amafiina kati yeesimbye eri kumba baani omanyi nti bamuyoola omuntu waabwe chairman wa NRM bakabangali nange omanyi Kiyimba naye obwongo bwe ali excited nnyo bw'obanga oli low educated weesanga ng'olina ebintu by'ovalyakiti nze mukoddomi wange Kiyimba yagendanga n'akwata terituli ya Kiyimba kulale azina n'ow'emmundu amuvaako emabega mu poliisi nze n'abamilitale babiri baabalabako kulale. Do you see me with security? No! Gakwesera? No. Nekiyimba ng'ajja n'akumba mu kisaawe bw'ati n'owa poliisi ali emabega, which was an embarrassing this man. This man yasoma ina A-level gy'otayina. Abantu babagana kakati Kiyimba tebamukwata. Nendaba ku lunaku lw'okulonda ng'omu ku banene mu NRM akutte ekkutiya ya ssente Mazike gandi vote Bobi Wine. Do you know nti Bobi Wine abanene bajjeno bamukompitingako nga lolo yaweera eki bulingi Bobi Wine to Museveni use him to get money from Museveni. Yali asigiddwawo kali kamasuka oyinza okuleeta kapa wakana mataneganywa seba tayari wayimbire kumba agenda kubanyira yaleta kapa wakakozenga n'amatenywako wakutikala yatwala mu bufumbo. They didn't know who was driving Bobi Wine. Abafukidde akainja mu ngalo kakati Bobi Wine alina ba advisors be mutamanyi especially the Americans. Kakati Bobi Wine bwajja, if you want to kill a tiger you dress like a pig. Nabagamba nti mmwe okasola babbebi asambye oluggi ababbi b'oku kyalo tebajja na nnyondo bategeera nti oluggi luki. Kakati strategy ya Bobi Wine bamuleeta kumubbiramu nga bamugaya bajjayo bakusasira nimbaga nti abange ogula bakusasira wa Bobi Wine tekikola. Why? Bobi Wine mukazi wa kabina kanende ne bumujjako Gomez obekiko ya kabina kasigalawo. Nembaga nti Bobi Wine amagezi g'abasalidde talina structure muzimu people power obukikola oti. Nabaga nti ekyo slogan ya mu America. You came together, you must go together. Kati Bokedo onakolero nga ine kibiina kya National Unity Platform. Kigenda kubeera ki? Kimwongerako bakimussa. The intelligence failed to detect it. Nti tulina omusajja Bobi Wine wano talina kibiina kya bufuzi naye abantu bae batwala bajja kuba ba independent. Ekyo tekitegeera. What if is waliwo political party yo intelligence ekikwata kugenda Kenya olabe. Did the intelligence find out oba baligiguze? Omanyi nti NRM singa terina bubbi tina television zonna ze batunda. I have a TV. Really? Yes. Aina TV? Na TV. Gena maso. Kakati kyenkubulira nti NRM ya Rwanda yo kyekola egamba nti bibi politics genda plan zigenda kubeera wanti mu bisabu yonna nebigula RPF nebigula okubirawo anti teka limaze okuyita asoko okufuna amawulire g'okufa kw'omuntu yabika yamanyi banamuziika kati Bobi Wine watuuse kati yabakubye bonna afuse ensonga. Why? Nti Bobi Wine mwagula bakusasira baani ate bw'ogulanga omuntu mu active role kusasira yali badde tannatuula mu ntebe full figure ye mugezi naye kakati if you mistreat those you lured into marriage singa oba ne muko omusajja baawe n'amugoba ate n'omuyisa bubi ayinza okuwa obutwa. Kakati kusasira baali badde mulayiti kusasira si mmotoka ya 6 milioni 6 nedijja mulema okukanika n'embabazi yatwala zino Amadi empiira zaayononeka tegisobola. Kakati temwamuwata active role tekiriyo. Kakati bamayinja ne bajja eri ne babakyawa bano bagundi oyo aganti bamugoba mu nnyumba najja ebweru simanyi big eye. Kati what's the purpose? Obulokoli bwe kibanga nyongera kwavuwala obulokoli mbugendera muki mikumirundi. Kakati eno omwana wabatuusiza kakati ne bagamba ti if you mishandle Bobi Wine you'll find him on the ballot kati amaze. Omanyi kyeyabakubye yesu sinayitanga n'okuputini sigadde piga gana gundi era bese bagala avaayo ne gajjanga gagamba DP people power. Yes nagabwozezza nti omusajja omuntu alina ekyo omusajja n'omukazi bamusibira mu kiseero ki omuteeka mu basajja ekyomukazi bakitta
kiba kikola ate bwomuteeka mu bakazi atula abajojo kakati omusibiramu kakati bwalina people power ne DP bakusibirewo kitegeera mu parliament agendayo bali banalifyings kakati this man Bobi Wine lured the political opportunities into his trap n'abawa ne forms kati akoze ekibiina ky'obufuzi abagamba atayagala kuyingiramu n'agende kati opportunist tubayita bagundi tubayita bamatakombiri mu Luswayiri tubayita bamatakombiri matakombiri hakuna msituni enyuma bajibalirawo enyuma ya kono oba ya ddyo kati mu byobufuzi tulina bamatakombiri matakombiri hakuna msituni enyuma teyina gyensula teyina nyumba matakombiri hakuna msituni kati bamatakombiri basebagala ababadde badde eno bamatakombiri bano ndi mu DP bamatakombiri babwanika they must have now to have one battles so balina okusalawo matakombiri yabakubiddewo Bobi Wine is not a threat to NRM. Tusibenti bomwana agenda kusigaza abantu babadde bamugoberera. Bobi Wine is not a threat to NRM. And the NRM and the president should not waste time on wasting time on Bobi Wine. Why? Bobi Wine has no national network. Bobi Wine is only swallowing the opposition areas. So Bobi Wine is a threat to the Democratic Party because the Democratic Party degenerated into a Kabaka outfit. Now that Mengo is no longer a factor in Uganda's politics, Kakati DP afa. Chovala bagala kujjako mawo bateeka olulume tebalina nsonyi. They don't remember ti mu myaka gy'enkaaga DP bwe yafa mu Buganda it is elected in Gundi in Nacholi. Omusajja wa DP alwana nnyo okulwanyisa Obote team yali Muganda. DP had benefit. You are paying back now by Mao. Mao was history repeats itself. At one time, DP died in Uganda and it retreated to Acholi. This is why in 1980, DP alone Abacholi Banji mu leadership. Andrew Adimola, Tiberi Okenyi, Gundi Ochaya, Gundi, organizing secretary, Gundi, Minister of Information, Mulozi. These were Acholis. In fact, it was apart from the Secretary General. But apart from the Secretary General, it was an Acholi Baganda outfit. Ne Gondi Nyami Hana Mulenga, Bamuleta Kuwa chairman, National Chairman Bayavako, Kakati Soko was DP at National Chairman Yabwani, Kaiji, Buganda outfit Kabaka Yika. Kakati Atakabaka Katisha in a federal. Numbers Yajan and Woku Yika federal. And was at Dukira Wakajim. Zizaso could take it in and Chinesico Kuliko Timba now. Mokomirundi, Akari Bobi Wine is not a threat to us. No, Atabaja Kwega Tawai, Muchamutan Naman, Bani Museveni Abala, Zintia Museveni. Mujirabe Yogundi, political parties bill. Yes, Sabina. Every political party that has members of parliament but was said, Irana Mkuno Katuka Mkurunda Bagenda Bawa. Kakati today, if this Sivan Abajiduka Mugona, but Awanida Wede, they will become members of other political parties after the election. But never to get Mukaruru. If this Segenda Kolachi. FDC sent against Zifuna. Kati Bobi Wine, even if Bobi Wine takes 10 people to parliament, aina millions every time over to some. Bobby. Hey, Abachimazi. Two. Opposition leader Kati Bobi Wine has got taken to Chimuku Genda Kwishimba Kuwachi. Kuwemu Piateyu can become a good an opposition leader. Wanga good the FDC ye Kuvidua. The moment Kasomkas Atanaku and Genda Zije. Bananga badde wano ye mwami waffe ng'owedde. Tokyakulaba nga If somebody would not want to identify with you. Necessity. Yes. Amanya kaweddemu. Nti omuntu okugamba olwaleero nti beesiyaga nti ngenda kulekulya amawulire ne gadiba. Mukulu Tamale mu ddakiika 2 ezitusigazaayo. Tulaba. Kana akatabo kange banne kaafulumye. Covid mafias. Balinga enkimento omuziraga. Enkime enkulu ekibira kikutte omuliro zo zikutte kutema buno busala ndongo. Buno bukimu buto busala dance. Covid mafias. Ababbi naye bannange bannayuganda balina amagezi waliwo eyaguze yiika 11 emaya
omusajja yeefudde banaye mwefuule nammwe abazimba ennyumba za covid ng'otegedde ddala nti musajja sene mutabule omusenyu mungi muteekemu evvu ebizimbe bigwe ezo sente zaffe bana ebizimbe bigwe oli kakati waliwo n'omusajja omulala bamugulako square miles mwenda eŋŋoma naye yeefudde ate banaawabawa bagundi mwefuule eyaleeta ezenzige eyaleeta bwakuyita okuzimba anti ajja kiro mutabuletabulemu evvu ekizimbe kigwe muleete emitayimbwatayimbwa ekizimbe kigwe obubbi bukomezewe wano toyinza kubba mmere nobba mata nobba sente zagundi za masikisi nobba buli kamu nti munuzimbe ebizimbe abazimbi mutuyambe tulaba nti electoral commission onako olwaleero eddaluga nti jajja mukasai yakugula nalubaale tulabe gyawaaba tulabe gye bawaaba electoral commission onako olwaleero tulaba nti kiyuga abantu 8 bagobeddwa obuzibu buvaawo Samuel Wakojo yagobeddwa omwogezi Talemwa yagobeddwa kuki anti kuba bululu kankubuli obuzibu buvaawa nkubuli wano bayinza twongera eddakiika 10 producer mutwedde dakika 10 bayinza kutuwa eddakiika 10 tweyanzizza nkugamba examples nkugamba during the 2006 presidential elections some elements in the opposition political party FDC wanted to rig elections through their agency, the Electoral Commission. They hatched a plan all the way in South Africa. However, a quarrel arose from who would print the ballot papers. There were two contending groups in the fight for the deal to print ballot papers. One led by Minister for Finance and another one led by a vocal woman, Matembe, who is now a vocal woman, Matembe, and somebody who is now a judge. Minister yina company ekuba bululu Matembe nga naye alina n'omulala owokusatu abali babiri Matembe n'omulamuzi jamwogera. Although the companies that were bidding to print the ballot papers claimed to be in South Africa, the reality is that their directors were actually Ugandan local mafia. Babalimba nti olwakubira South Africa tikiriyo abakuba obululu tubamanyi. As the two groups were salivating for this lucrative deal, the group led by the minister outsmarted their rivals. The minister used his influence in the Ministry of Finance and delayed the funds. The delay meant that the commission could not advertise for bids, which according to the law must be done in 90 days. Under such circumstances, the company that previously won the bid is considered. This is what the minister thought. Armed with this legal position, the chairman of the Electoral Commission, Aziz Kasujja, dispatched a team to South Africa, sealed the deal. However, the other group led by the vocal woman Matembe, and the man who later became a judge, used their gig's office and ordered the team sent by Kasujja back to Kampala, which they did. Basindika team with South Africa. Ono yabazanyi. Minister yabazanyi. Yagana sente okuva mu finance kati nga Electoral Commission bajiwe ennaku 9 to advertise the bids. In absence of the bids mukozesa company yakolaki ya minister kati atenga ne Matembe ne munne kati judge nabo baagala okutwala business Matembe yerimbika nnyo anti corruption mu kyeni namuwandika kakatabu tiyazope kolako dairu nakatereka ninda lwali je omutwe baba okube yakube ekitabo kinanteekamu ngamanyi mumanyi. So ekitawanya kati isi mulio. Unfortunately, the Minister of Justice was a tough woman. When she was approached with the proposal to extend the elections date, the woman rejected it, arguing that she could not amend the constitution to favor interests of a few individuals. She also noted that the rivaling civils never went to the bush. Hajati Janati Mukwaya stood her ground. The impasse was solved by the President, Yoweri Museveni, when he directed as follows. Bano, Matembe ne munne. Bakusa ofisi ya igigi ne bajjayo bali nti waliwo corruption. Again a mass. Minister na yabasalidde amagezi. Olwaleero kakati ne bayita Hajati Mukwaya yali Minister wa Justice naga Mukwaya mukazi. Mukwaya mukazi. Hajati. Yabuuza minister nti waliko mu nsiko. Twali tuli kuki bukyaliyo. Kwa Matembe wali mu nsiko. Mbwakyuse constitution. Amending a constitution afitinga ababbi okulonda kweyongereyo
kuve mu constitutional dates. Museveni intervened. The president intervened and he directed as follows. Number one, no need for constitutional amendments to extend the elections. Number two, the team should return to South Africa and print the ballot papers. Number three, the then Inspector General of Police, General Katumba Wamala, should investigate alleged corruption in the whole deal. Museveni yakwata obulububiri n'abuuza Kanani akakuba nti kano ono Kanani akakuba ng'akamu kali faint akaba kaba parliament was fainted akali kakubiddwa Matembe aka minister nga kalungi kale otegeera nti obulubukubirwa wano ogundi Damian Lubega ayina omuntu gwe yali akosente yali amuteze mu banka bamukwate ne bamubuulira nti ogendayo naye ng'omuntu we taliibwako mbuzi ayina ettaka lyatunda mu national housing nga Damiano ye chairman ne bamukuba enguzi nga tajagala enjawulo nga tajagala omanyi nti yalagira abakakiiko k'ebyokulonda Damiano n'aba namba 2 Lukyamuzi namba 1 Damiano yalondanga ssaawa 9 babala obulunga bwali agamba abantu banange nze namba 1 mulonde namba 1 nga Lukyamuzi ye namba 1 bamukyusiza byakolebwa South Africa bazungu nga tumaliriza. The president knew that the IGIG was involved in the deal. The side of the vocal woman and her partners was humiliated. The Vanguard group, however, directed their wrath and media bombardment to the chairman of the Electoral Commission, Haji Kasujja. As Kasujja was preparing to go to Entebbe to receive the ballot papers, he received a call from the State House. On arrival, Kasujja found out that Museveni was in a meeting with the senior army officers, and he was asked whether he was aware that the ballot papers had been received by one of the commissioners, Hajati Nasanga Meru. Museveni went further and gave Kasujja a copy of a printed ballot paper and asked him if it was a genuine copy. At this point, Kasujja almost fainted. He, however, confirmed that it was a true copy of the ballot papers that had been ordered from South Africa. He wondered how the president had got it, though. The president told him to go to his office and wait. Within 3 minutes, Hajati Nasanga Meru was arrested by security agencies with the stolen ballot papers. What the mafia had done was to convince Hajati Meru to undermine Kasujja fellow Muslim. The mafias had told Hajati Meru that she had bigger chances of replacing her boss as the new chairperson of the Electoral Commission in the future FDC government, since she is also a Muslim. As part of the plot, Haji Kasujja was given wrong information regarding the arrival of the ballot papers. He was told that the plane would delay for 2 hours, when actually it was not the case. Kasujja fell into the trap. This, however, eroded the president's trust and confidence in Aziz Kasujja. Ordinarily, one would believe that Kasujja was among the group that was plotting to rig elections in favor of the opposition FDC using the Electoral Commission. This is how the mafias defeat their victims and how Museveni loses his trusted cadres. This is the gist of the discussion about Kasujja, sex scandal. Immediately after the elections, Kasujja was targeted by the mafia. One would ask why. Had he helped the minister and his group to clinch a deal to print ballot papers worth billions, therefore, he had to be eliminated through the mafia sale by the Matembe group. This is when Joy Nandawula Birungi featured prominently as Kasujja's rival. Nandawula had been recommended to the Electoral Commission by her boyfriend who was working with the Ministry of Finance and in charge of the commission. The man had several wives and girlfriends, and it is alleged that this is why Haji Kasujja was implicated in the acid attack. In their mafia style, Kasujja became a prime suspect within a day. They then decided to elect someone called Kutesa, wanted Kasujja charged with the power in the acid. The mercenary media was awash with articles and cartoons ridiculing Kasujja as a sex pest. However, by the time Nandawula was sent to the Electoral Commission, the acid attack had already happened. This also showed that Kasujja had not met Nandawula, and therefore there was no conflict of a woman that Kasujja had not seen. As a real mercenary, New Vision newspaper released articles claiming that husbands of female commissioners at EC had decided to stop their wives from work. It was alleged in the story
that there exist cases of rape at the Electoral Commission. What was intriguing, however, was that the person directly responsible for the management of the commission was Samuel Wakojo. Samuel Wakojo was not mentioned anywhere when Kasuja was finally ejected and the Kakokolo man asked the victim disappeared from the papers. He posed the question, why the side director Kutesa quickly preferred a case of acid attack against Kasuja, only to have police drop interest in the case afterwards. This means that Kasuja was innocent. No, you Katingo, you Kutesa, Alizadabana, Kutesa, Nanimuzazi, Embisides. Oyo omukazi gwe bayita kutesa manyali mu endismanyali bye bikola bye mubeera nabyo omukazi n'afiira mu nnyonyo omukazi omu owa poliisi byebyo akutte Kasuja omukazi kutesa yakwata Kasuja mu yeyire wasedi matembero aliyo ne bakola nyuvire ne bakola bakuba kombo gundi okimanyi gwe nti Electoral Commission no nze bwe muli nepankira ko kati wali walina byembisayiro zibisatu kati obugaga kugenda kuteeka ngo ina ebyana bibisatu byembisayiro so baba batufu ogoba abantu bano banedda okujongojoko okwo mujoga abantu ne mubawayiriza mujja kugwa kufe abatazanya kampuni baze bakasiru kampuni gye bagambe polio kampuni gye bagambe ya Germany yani kumaleko kampuni gye nkugamba nti obubbi mu Electoral Commission mu sente bubaddemu bwa minister Museveni yero akita kwata minister atwala yakuba obugundi kakati ekivuddewo Museveni babadde bamubbira mu Electoral Commission yes mafia ganga olutalo lwa Museveni lwaliko lwe lumutuusiza mu Electoral Commission nti babbayo sente babba sente ne bamubba n'obululu kubanga bayisyamu ate kati abafere bagambye bataddewo sente okuyisaamu abantu baabwe Museveni alina okukwata ku Electoral kino ekyakoleddwa kiraga tekifaananyi kinene nga tugenda mu kulonda babadde bamubba bulijjo ngaba president Museveni Nabukenya omanyi bwe yatuwangula eruwero Nabukenya baabala obululu nga atusinza obululu asatu if the margin is not above 50 you are entitled to recount obululu babuteeka mu kishenge ne balekawo abapoliisi babiri bugenda okera ku makyanga obululu babukuttemu ng'omusajja abba Museveni w'essembabule naye kibakuba waffe ne tukebera nga tewaliwo babayise abapoliisi tebalivuddewo tubattirawo tebalivuddewo mubikolangaako abantu bakyalina obwesige mu kitongole ky'ebyokulonda ewa gundi ewa Winnie Byanyima obululu babukwatamu obuli under custody wano gundi ono gundi bwe yali abala obululu ono gundi kabala obululu Singi Katongole ne Kasibanda bagenda okulaba nga obululu Singi yasinga kakati Chief Justice Benjamin Otuchi ne Dr. Kanokiza Besigye ne Dr. Kanokiza Besigye agamba bwe bwakwatibwamu neba nina mumuleke mukula yali yambi buyambi ku lw'ekibiina n'agenda nalekulira mukula yagamba nti Museveni yamusiba mukomera kuba amutya abbye sente za gavi naye Museveni olw'omutima gw'omulungi n'agulira bamukula n'akola review mukula n'agamba nti first lady before you go to the dock the MP for Ruhama should go to the dock first mukula ne bamuwa sente eza gundi bana abavubuka Amolo boys yabasasula mukula n'abawamanyi nyetteso live stocking bino gavumenti naki ne lwaki mukula nedda mukula baba tuyambe mukula nedda tuyambe program omukulembeze wencha nate bweki oli mukoddomi wange wetambudde naye ne miso yakwatako meeting tujiddamu ku lunaku lwa Sunday mukula esawa zibeera 3 mpaka ssaawa lekera omwana oli lekera omwana w'ettololo